tugenda yo mbadde ngendo baka kuba wensookera eddala. Kati ku nsonga ziri ze tubagambyeko eza Museveni okuvaayo okwekalakaasa okwetonda, kansooke mbaweeko wano okusinziira ku intelligence yange. Nyando Yoseferi ne family ye balina ekintu kye bakola mu kimutategeera olw'enjala kibategeeza. Nyando Yoseferi ne family balina ekintu kye bakola kimutategeera kyekiriwa. Buli family member wa Museveni alina sector gy'akolamu perfectly nga mwe temunnagirowoozaako nti bagikola yeeruwa. Odrek Rwabwogo akola ku international relations ne marketing ne lobbying gy'emirimu gy'akola. Mukazi wa Rwabwogo Patience yakwasaganya ab'enzikiriza bonna omuli abayisiraamu, abakatoliki, abalokole, abaprotestanti bonna. Ye nti ye eyo sekita ye mukitegedde bulungi nnyo, sekita ye. Oli Salim Sale George akandwa nako akwatagana na sekita ezirimu ati industry y'abayimbi, ezirimu ba money lenders, ezirimu ebyobulimi, ezirimu ebyobufuzi, ng'omulimu gwe gwaku kakanya bantu abo abandi badde bavaayo nga bali mu sectors ezo ye ndaba controllingira awo gwe mulimu gwe. Mufunye bulungi kati didigi omulimu gwe gwa kumakinga sure nti providing security akabinja kano n'okugyawo buli threat yonna ekwasaganya ku family yaabwe. Oba munfuna kati bano ba Andrew Mwenda ye akwasaganya media na propaganda na kuprotectinga family mu media. Andrew Mwenda mutegedde bulungi kahanga muhanga n'ayambako mutabani we Muhoozi mu bikolobero by'okutulugunya n'okutta abantu. Mutegedde bulungi nnyo. Kati balina ba agents baabwe across the globe bonna baakabano tebakyakosa abantu batali baakabano, balina amannya ag'enjawulo ge beetuuma. Kati gonzo okuzoeragana indigenous kumbo lina Munyarwanda, batambula bakola seminars, balobinga, bakola buli kimu nga mwe temumanyi abazannyira emizannyo egyo. Kati yensonga lwaki nti ono yazze okwetonda naye ng'okwetonda kwe yazze okukola kwabadde kwamakwekansaamu. Wulira, ekitongole eky'amawanga amagatte ekya United Nations n'abamu abawanyando amagezi bali ku international level bamugamba it's high time oveeyo weetondere bannayuganda kubanga ensi gyeraga tetulabayo waliyo akatabanguko. Kati olw'okuba nti Nyando Yoseferi gwe boogera naye karakita ze tebazimanyi, balowooza boogera n'omuntu ategeera. 1 Nyando Yoseferi Munyarwanda 001 owakabano alina arrogance. 2 Nyando Yoseferi alina hatred eri bannayuganda nga si baganda bokka. 3 Nyando Yoseferi alina ka pride okwewulira oku yewulire sajja ye tafukamira tamenyeka. Bana bali ku international level na bali ku loko kibanatanekere tibana ezo information gyenkuwaddeku wakabano 9991 tebamanyi characters. 2 alina ka pride n'ensaako ye tamenyeka. 3 teyeetonda tatuukiriza ndagaano. Kati abamu ku banene ku mutenda gw'ensi omugamba nti vaayo weetonde. Kati bamutwaliddewo platform okwetonda nga bamuwadde n'ebintu by'alina okukola naye ye nga ye Nyandwe
tasobola bikola lwaki. One, ekisookera ddala Nyando Yosoferi aswala nnyo okugenda ku bigere bye mbu yeetondera abantu, tasobola kikola. Wabula kye yakoze kwe kujja n'ekiwandiiko ekyo akisome busomi naye nga tataddeeko bikolwa ebyadde bimugambiddwa okukolebwa. Mwenna amanyi history w'abadictators mu nsi yonna abaripentings ne babasonyiwa bagenda okujja okukola ekikolwa ky'okwetonda ng'already bamaze okuba nti ebimu ku bibadde bigenda obavunaanyisa n'okubakyayisa babyetondedde era bikoze public ebirabye oba bivuddemu. Nyandwe tannabaako kintu kyonna kiyakoze wano. Tosobola kungamba nti ojja okwetonda wetondera Abaganda nga mutabani wo akyaga abantu bagenda basomesa Olunyankole, mutabani wo akyawamba, Salimu Sale akyateeka abantu mbima n'abafuula ennyama bakyatta, oli mu kubba bululu, oli mu kunalifyinga abakulembeze baliyo, Abaganda bennyini obatta, Ssaabasajja Kabaka ali mu lusuubo, buli omu omukozi kyeyagala okukola abantu babagoba ku mataka. Kati ye kyeyakoze mu sisitimu yeere eya appliedness kanzijja nkisome nina enkwezengezange ezijja kifuula legit. Kanzijja nkisome nina enkwezengezange zigenda kifuula legit zikipuushinge. Kwe kujja asome ekipapula ekyo naye nga yabadde takimiininga, tiyadde takimiininga, yasomye busome kintu naye nga ebikola bibadde mu instructings okukola tasobola bikola. Museveni ndi wano okutegeeza teri muntu asobola kusomya mu Uganda. No one can forgive you. No one can forgive you. Yourself, your wife, your children, your grandchildren, including your family, entire family. No one will forgive you. As I've mentioned in the beginning that Baganda, we are like the food known as Mogoyo, which is a mix of sweet potato and beans. So no one can forgive you. Tetusobola kusonyiwa ku bikolwa by'okyatukola ne by'otokola. Ate si fe Baganda bokka. Abakaramoja as well, mu Northern Uganda as well, mu West as well, buli muntu yenna akulinako ekko. Tolina ngeri gy'ogenda kuwonyaamu famire n'abaana bo. The only first phase y'olina okukola nga nti nze ne family yange tusoose tuzzeeko ebbali. Bannayuganda musooke mudde mu ntebe yammwe. Then I can talk. Naye ng'okyatudde mu ntebe ojja n'osoma ebipapula eby'ekisiru kitegeeza nti gwe kennyini weebuzaabuza ng'afukaanaaba teryasobola kukusonyiwa. N'omulambo gwo teguliziikibwa mu Buganda, kino nkikugamba. N'ettaka ly'ogamba lwaki toliweegulira tolisobola ddibeerako, ekyo nakyo tukikugamba kubanga olina okuddizibwa ewammwe. Olaba n'emmentawo Nyerere yeetonda ku bikolwa bye yakola n'abyogera. Kati gw'ogamba otya mu weetonda ng'osomye ekipapula ng'okudaalira Abaganda. Moreover osomye ekipapula totunuddemu eye contacts z'abantu bw'adressinga. You just reading a statement. Tekivudde mu mutima gwo. When someone is repenting or request for forgiveness, he usually look into people's eye contact. Abantu bategera kichu ne body language, but you and your wife mutunde kutwapula mu kisoma oli ataddeko galubindi bwati nawe otaddeko amaaso ne n'abawandikidde nabo badde advice bali bati nolowooza nti abantu bategera basiru. One, history doesn't favor you. During the 80s, there are so many ways which were created by the former past leaders to create peace in Uganda. Meetings were held in different East African countries. Which meetings you attended? But during the meetings, people are discussing peace means for you are instructing your fighters to continue fighting. So the same Museveni who doesn't change. Now he came out that he's apologized to Ugandans, mostly Baganda and other tribes in Uganda. But he didn't confess. He's not willing to leave power. He's still kidnapping people, torturing them,
stealing the government's funds and doing whatever he wants to do. So what kind of apology is that? Na ye fetukimenti ba agent we bagenda kuvaayo okutandika nti fetukiriza apologies ekyo kikyama. Encha yegenda okuba topic of discussion of open roof. Buli muntu ko bakola ekikolobero ogenda kyogera. Bakikola ku mwana wo mukazi wo kwani takali batali bakola encha ngenda ba open okustegeeza omusajjo nti apology tujagala. Kati wenjagala bategeze kigambo kino mutegere nti ba agent bagenda kukola ekintu ekyo. Njagala ulize bulungi nnyo ono yomu kuba agent be ayogedde ekigambo ekyo yali roddawa. All right, ole empuuga de mapuuga njagala ulize statement yakoze temugenda njagala ulize statement nti ye nga ye n'Abaganda bandirize ekiteeso kye kyo kinjagala osoko owulire. No, wulira bano ba agenti be wulira kibalaze mu kwetondera eggwanga n'okwetondera Obuganda. Nze nga Munnayuganda ng'omukulembeze ng'eri ku mweza wa nnyinimu tujaniriza. Ompulidde bulungi nnyo nkugabe bano ba agency be bagenda kujja balegitimizinge apology ya Museveni. Saagala ogobera ebigawo byayongeddeko yaga nti ye family ye nenge ya n'Obuganda ng'eyalikola omukulembeze mu Buganda ow'ekitiibwa ensonga ya Museveni bajaniriza. Nza mutegeera kansoke nkaddemu kawulire bulungi nnyo olwoka otegere bano abasajja enkwezenge ziri mu nsi. Wulira kibalaze mu kwetondera eggwanga n'okwetondera Obuganda. Nze nga Munnayuganda ng'omukulembeze ng'eri ku mweza wa nnyinimu tujaniriza. Ayo okwetonda mbo tojandiza. The moment you accept nti ojandiza additional statement ziba tezikyakola meaning. The first statement that you accept his